Kyagulanyi. Kyagulanyi bati sentamu akamu ku bukodyo bamaze okwempulwinga mu kampeni bwe twakalaba yagambye abantu mwenna mukwate ambuleera. Rather, Kyagulanyi yagambye abantu mwenna mukwate fulaga y'eggwanga. Era bakira essaawa eno buli alabwako ne bendera abanga azzeemu omulanga gwa Kyagulanyi. Yonna gy'ayita bagenda bawuuba fulaga y'eggwanga. Kirizagana nti fulaga y'eggwanga kabeera kabonero kanene mu byobufuzi. Waliwo ngambi wano nti ate omuntu alina fulaga n'omukuba tebamukuba. Twakutte fulaga ng'omukuba omuggo ng'omukuba batyoni oba okubye eggwanga. Nti kakodyo oba yakayiyiza atya yonna gye balaga muwuube fulaga. Akabonero ka NUP buli omu akamanyi ambuleera naye tosobola gyekwata buli wamu. Jjukira eba nnene kati yabaga buli omu funa fulaga. Kafuusa akabonero fulaga y'eggwanga Uganda si ey'ekibiina kya NUP wabula fulaga y'eggwanga Uganda akadde kano. Bannange kafuusa akabonero aka NUP ne Kyagulanyi. Kati ate balinamu kakajanja bakikozesa kajanja. Abaana baguze fulaga abakola bu fulaga ebyaddala bayoola ssente. Ku pikipiki batimbyeko fulaga koki naye nga si kabonero kaki si ka NUP ka ggwanga bakawambi. Waliwo essomero erimu eryakoze oba yabadde ensobi oba bakikoze mu ngeri ngenderere. Essomero erimu lyagenze ne lyambaza abaana esweta nga myufu. Buli mwana ne bamuwa bendera. Kati abagizi ba NUP ne bagamba ssomero eryo lisasula fees yenkana ki tuleete abaana. Ye tuleete abaana. Kati bendera everywhere. Kalinga akabonero ka NUP. Kakodyo. Akakodyo akokubiri ka social media. Tewali candidate atrendinga ku social media kwenkana Kyagulanyi. Abalala campaign bazikuba. Era n'abamu bajjuza ebisaawe naye social media fo Kyagulanyi kakodyoke nti ne woba oli Isingiro oba oli Nebbi oba oli Kalamoja oteekako internet ojja kuscrollinga emirundi ebiri omulabe message yo giwulire. Kati ku Kyagulanyi ne social media teweetaaga kubeera wakubidde campaign ojja kumuwulira mpozi nga tolina data. Bonaaba tumuwulidde ojja kulaba enkuŋŋaana z'okwate ku mutwe ogambe bannange kiki kino okitegeera. Social media emupushinga okusinga omuntu omulala yenna. Tetumanyi oba kagenderere naye bamupushinga. Babeera live essaawa 24 wabeera wonna nakati aligenda Kyankwanzi naye era ali live. Mwekasitaka kutaana n'ogula data be pa n'omuteekako ne bwoba ogenze ku bibyo noga kampiteko ku Facebook ogera nga omulengera ne weebuzaabuza n'ogenda ku TikTok nga gyali. YouTube emubbiri ng'omulaba. Social media kakodyo ndowooza kikola mu ngeri ngenderere. Abaana batambula nabo omuliro tegubaggwako data tabaggwako ye Kyagulanyi. Obwo bukodyo si bubiri. Kyagulanyi kakati kankuwa akakodyo akalala otegeere kaliwa. Yafunye akakodyo ka boda n'okudduka emisinde ako nako ndowooza kabadde kamukoledde. Bw'ategeera nti bagenda kumuteega wano takyasobodde kutambula takyasobodde kweyongerayo ekuba balizibye ate ng'obudde bumuyitako yaleese akakodyo k'okubuukira pikipiki ne boda. Rather okubuukira boda n'okuddukawo emisinde bw'aba asobola kuba alabika ng'amaanyi ayinamu. Nako kakodyo mu campaign nyina okutuuka gye ndaga. Mwaba nnyo kuba nti mutaddeko Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo. Nkubuulira akakodyo akalala yafunye mu kalakaasa. Kyagulanyi yafunye mu kalakaasa ennene. Bw'atuuka awantu nga poliisi emusazeeko kasita alengerawo abantu nga bawera ng'agijjayo nga campaign ekaaba.
awo wennyini kampeyini ekabira awo mukalakasa agirina nnene oba mumubulokinze ye nga gye mukalakasa ng'atandika kuwanda ng'atandika obbasomera ebigambo abyogerera awo kati katonda bwakuvaamu n'omubulokingira wali abantu ate oba omukoledde musota muntamu bw'ogulekamu tolya bw'ogutta tolya byebimu kati alina mukalakasa wafunidde chance mukalakasa eno agikozesa bw'atuuka mu tawuni emu asobola okujja mukalakasa n'ayogera oba bamubulokinga agikozesa naye mukalakasa eno agikozesa mu ngeri bbiri okugayidinga ttiimu gy'atambula nayo ng'ayogera oba bulira ekyokukola n'ekiddako n'okuyisaawo message ya kampeyini eri abantu be babeera basanzeewo akakodyo akalala kaakano tolaba nti abeera agenda mitiyana Kyagulanyi n'akakodyo kakola aka procession aba agenda mitiyana wabula agenda okuyita emitiyana ng'abali ku Hoima Road okuva Enansana mu Lubigi agenda mitiyana atandikira mu Lubigi mugezi omumanyi atandikira mu Lubigi ab'Enansana ne bamulaba bwatuuka wali abanyi n'asikayo mukalakasa n'atuuka mu Wakiso ne bamulaba ne yeeyongerayo Kakiri ne bakola ki kati kano kakodyo agenda mitiyana gye bamulinze wabula wano wonna agenda ayogera message ye kyokka tali Wakiso ajja kudda olulala naye abayitamu procession ebadde mukoledde nnyo kyokka n'abantu balinga abawendo oluwulira nti Kyagulanyi ajjanga bonna bakuŋŋaana mu makubo ng'abaako message gy'abafuuwa procession ampuliriza ebadde mukoledde nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe twogerako kati procession mumulinda mitiyana ajja kutuuka ku 9 naye nga wonna waayise agenza kuba campaign ne district ze batamugambye kugendamu aleka azikubye mu magezi ekirala kino ayina abayimbi jjukira nti ekinyumisa campaign waliwo okunyumirwa takuma bukumi kuleeta message ya bufuzi na hope wabula Kyagulanyi ajja ne biringa bivulu politics mu bivulu abayimbi abasalawo okusigala ku side ye omanya amazima gali nti akalulu kano abayimbi babagabanye abayimbi General Museveni ayina abayimbi Kyagulanyi ayina abayimbi abajja Museveni n'abakubulira enkya kati Kyagulanyi abayimbi be kale bw'oba ye message to gyagala jangu owulira eby'omuyimbi bigenda okuggwa nga ne message yo gitutte King Saha Daxi Katero kati ate alina ne makandidate beewadde kaadi nga bayimbi bamuyambako okukola kyo kipika Nina Rose Walukagga okitegeera Hirudamani bonna okwo atambula nabo bivulu mu politics atayagala bya bufuzi jangu onyumirwa omuyimbi onaakyukireeyo ye Kyagulanyi ako kakodyo kakati akakodyo akalala kenyagala okusembayo nako olwaleero ke kakodyo kali kabadde agamba abantu be non-violent ekigambo ekyo kibadde kikyamukoledde Kyagulanyi akozesezza ekigambo be non-violent okusigala ng'atambuza campaign at least for now tewannaba kubeera confrontation na security agencies police n'amagye babadde bamubulokinze enfunda eziwerako naye abawagizi be nga bwe bagambye nti akozesa mukalakasa mu magezi tayagala kumutaataaganya tayagala kumukwata kati gyagamba nti poliisi emusosonkereza basosonkereza mbu balwane bakube tyagase balemesa okuba campaign kati akamu ku bukodyo bwe yaleese poliisi ne bwe mu blockinga tafaayo era abaana baga temubatandika banoonya lutalo mubeere peaceful be non-violent onako lwajja emubende Kyagulanyi yawiddwako ng'agamba abagizi be naddala bodyguard be n'abalala bamubira ku lusegere mukakkane mukitegedde mukakkane mukuuma emirembe be non-violent mubeere ba mirembe
temukuba musirikale ejjinja, temukola ki, okitegeera, temubatankuula kubanga balinda mubatankuule batabuke, temubatankuula. Kakati message yeeno gyagenda ng'agamba tiimu ye gyatambula nayo yonna gy'abaalaze, ate no bamuwulira abaana. Message eya B non-violent ebadde mukoledde tanaba kwinganga poliisi. Ne bwanyiiga atya abagize ne banyiiga ng'ebimotoka bya poliisi biri wali, yabagambye be non-violent. Temugezaako kutankula lutalo lwonna, temubanyega, era akakodyo kabadde ayina bwe baggala ekkubo erimu eddala ne ligenda kuyita wala nnyo, tebawalaza mpaka nga bagamba tuyite wano. It's okay, tuyite wano tugende. Be non-violent nako kabadde kakodyo. Kakati olunaku olw'enkya kankuleetera obukodyo bwa Yoweri Kaguta Museveni bwayagala naye oba bwali mukozesa okulabika nti amatiza bannansi bamwongere. Ono yagamba nti mumpeemu, oli agamba nti mwongere nze. The Inside Story. Inside Story. Ensonga y'omunda tukutambuse.